Musanvu nkwebaza okubango kyali na pema wuli gafia gomunyo kusatu. Tugenze mukanyumira ka area awareness buli lwakuna atubira n'ensonga ya lopa eri omukulembeze nga tunulira ensonga ez'enjawulo ziri mu kitundu gy'owangalira butya bwesobola okubanga zitunulamu wadde nga basinga bayinza okubanga bazibuusa amaaso. Tuli mu bitundu eby'e Busega ewali enguudo ezitandise okwonooneka nga zonna zijjudde ebinnya empompogoma kyokka abakulembeze oyinza nti oba oli awo tebalaba ezisinga zivudde ku mazzi ag'amatuka mu bitundu eby'e Rubaga ne gaziyitamu era nga n'amayumba agamu akugaliwo golekedde okubanga gasigala kuddimwa kubanga galiriddwa emisingi gyonna. Nga gavumenti ya Uganda egezaako okulwanyisa wamu n'okutangira abantu okukwatibwa obulwadde bu COVID-19 ate ebimu ku bifo tebifiiriddwako okusingira ddala enguudo ezimu. Bw'otuuka mu kitundu kya Busega abayo bali ku bunkenke olw'empogoma eziri ku mabbali g'oluguudo Kinyana Mpindi mu kibuga Kampala. Bambi lengera bano bayita mu mpompogoma zino awatali kutya bo bazimanyiira. Kigambibwa ti empompogoma zino zikolebwa amazzi agava mu bitundu bya Rubaga era nga zonna zaameramu omuddo ekyobulabe eri abantu. Kyokka bannange lengera amayumba agalinaanyeewo gonna galinga agali mu kulugenda ngamba okugwamu anti ettaka lyonna ligenda lisendebwa mpolampola. Abakulira ekibuga Kampala ngamba KCCA muveeyo mutaase bannalubaga ku mpompogoma zino. Area Awareness ne Ola Gabdiel, Crossroad TV, Omunyo.